Lije gwanga ey'abakyala eyo eya Women Super League ono munda mu gwanga Uganda atukutegeza nti olunaku olw'eggulo waliwo bannaffe babiri abaweddwa ekirabo ekyokolesa omutindo omulungi omwezi guli gwetukubye amabega omwezi ogwokusatu kuliko Shamira Nalujja ne munaffe Edward Kasozi atendeka tiimu ya Uganda Matters Lubaga Women Football Club kakati Shamira Nalujja ye ali ku club eri eya Kampala Queens era nga muwulutanye mu nteekateeka eyo yenyini kale Shamira Nalujja ne Andrew Kasozi bonna bayolesa omutindo omulungi mu mwezi ogwetukubye amabega era bwe twogerera ekibiina ekiddukanya liigi ey'abakyala ey'okuntiko kyasobodde okuba nti era kiba n'okulayo ng'abasinze okwolesa omutindo omulungi. Shamira Nalujja tutandikidde ku Shamira Nalujja ono yasobola okuba nti ate ayamba ku Kampala Queens okulaba nti agiteebera goal 3 ng'ate muwulutanyi mu mwezi ogwo ogwokusatu n'asobola okuba nti ate aneemingibwa ng'omuzannyi asinze banne okwolesa omutindo omulungi mizannyo 3 gye basobola okuba nti ate bawangula mu nteekateeka eyo yenyini ya Kampala Queens era asobodde okuba nti aweebwa ekirabo kya mitwalo 5 agensimbi za Uganda olw'okwolesa omutindo omulungi mu nteekateeka eyo yenyini ddala. Kati ye Edward Kasozi naye ayambeko Uganda Matters Lubaga okuva yegattako nadda mwezi ogwokusatu okulaba nti ate basobodde okuba nti bafuna win 3 mu mwezi ogwokusatu abagwe tukubye amabega because tugera tuli mwezi guno ogwokuna naye mwezi ogwo gusembye Edward Kasozi yafuna win 3 naso okuba nti ate ayambako Uganda Matters Lubaga okulaba nti ate etambulira ddala bulungi nnyo weyongera okulaba nti etangaza emikisa gyayo egy'okukola obulungi mu liigi y'abannaffe abakyala mu nteekateeka eyo enyiddana. Kakati mutegeeza Edward Kasozi ono n'omwezi oguwedde ogwokubiri y'omwera ku batendesi abanokolwayo ng'abasinga okwolesa omutindo omulungi naye ate omutendesi wa Kampala Queens yasobola okuba nti ate amusingawo katono agafa Esafa Faye mutendesi wa Kampala Queens yawangula ekirabo ekyo mwezi guli ogwokubiri awo. Kakati Edward Kasozi ye mutendesi asinze okwolesa omutindo omulungi mu liigi y'eggwanga ey'abakyala ng'ali wali ku ttiimu ye gy'asobola okuba nti ate atendeka ya Uganda Matters Lubaga Women Football Club. Kakati naye bamuwadde emitwalo 5 ne bamwebaza olw'okwolesa omutindo omulungi mu nteekateeka eyo yenyindala. Okutegeeza nti liigi y'eggwanga ey'abakyala naye kyagenda mu maaso era okugambako wamu ku tebo nga besobola okuba nti ate etambula Kampala Queens yekyakulembedde obubonero buli 44 okuva mu mizannyo 18 Kawempe Muslim Ladies Football Club eri mu kyakubiri obubonero buli 38 ate Amus College Women Football Club eri mu kyakusatu obubonero Astumbuna Lady Dams eri mu kyakuna n'obubonero 33 ate Makerere University Women Football Club eri mu kyakutaano awo Shiko Press eri mu kyamukaaga ate nga Uganda Matters eya Edward Kasozi eri mu kyamusanvu n'obubonero 23 mu nteekateeka eyo yenyini ddala. Kale tubagaliza obuwanguzi era tubayozayoza olw'okutuuka ku buwanguzi obwo tubakubiriza bongere okola nti tebayambako ttiimu zaabwe naye mwezi guno kutuddako ne maaso we tulaga bongere okwolesa omutindo omulungi n'okwolesa ekitone kyabwe yoyo Edward Kasozi ng'ate bamukwasa ekirabo ekyo ekyokuba nti ye mutendesi asinze banne oba alidde mu banne akendo olw'okwolesa omutindo omulungi kutegeeza nti afunye wini 3 mu mwezi ogwo ogwokusatu gwennyini gwe tukubye amabega. Kakati tuyozayoza Edward Kasozi olw'okwolesa omutindo omulungi mu liigi y'eggwanga ey'abakyala. Kale bwe tuba tuvuddeko kaawo katono nnyo ne tugenda mu liigi y'eggwanga